Yateyo, Pepper in the Bansara, Baragona, when I leave us, my Manya, we got to Warato, they say, no. Mama Musu, Nenega, Sivaku, Sewaki. But then you, Nene, we are not over, would have a watcher. The one is somebody who can't the Buddha. You never want to let you read the eye in Beniva. I tell you, Bambia, Sirimukodo, Abazina, Gaka, say, you want to be civil what day? Ninana Fuka, Milan, and said, Bab. You see your tables, you say, Komoriama, who said in Yana. You almost in Baga, Nata Manu, I put the Gira Fira. Musoke kwata base omulala kubeya tuzaje pita yeye rosolisi nze bandiribize malekete libanja namwe kumva amanyi namukubekale nyingi tusembia abachala banyigo tebemulukunyensonga abazabyodde Kula de kubiro, nabo kwekutosa tuzalubongera obujju. Nekunyiga bamama, beri basanyu muntu batunonya riziki. Enyuliza tujibu, bwobaze mmere omulala aleeta sente. N'ekyakamula, eyatukulira mu mmere, nateera tewatuwaliriza. Okwawula w'okoleza, n'eryaseemu, bananjulira bamaama abo babuuze. Waliwo olubuto olunene ng'atamunyaza ezimukkusa oba ttaano. Zomugo, nalisebalira wabula ekyakamulali yanzika kuwa omunju koze maama omukalo ogumale bootakulambwa naye amanyidde takisi ne bwabula eyiye tayisa agenda atikka nalemu ekyomweka nti nabanyongerako abakazi abalala nga banna naamaka ag'enjawulo buli omu n'akageng'omukaninga takisi ntegeze nti oba ng'ennuba emu bw'ebeera ku ngala ly'ente naye kyagomuka ne bagenda bategeko omusomo ku kyalo ewaffe omwasoma ekiwandiiko kyasoma kiti sekisenta kuosizibwoyibite to release a bit a person has to take a single pattern next is God is the judgment he must not be losing on Kunetia Ngabo yabaye fikiri kabala nanjagambe kunyonye nguli kabani leka agambe ngore nyonyo jemoro era kaze nyoboina yabantu dabo dane ala ndaba nayo okwala omukazi abe n'omusajja tokomwani awunzi sebwati kunsala oye tolali bekka mukiranga sasoma nnyo kirya naye bumagezi agafuga abantu ewange eyasoma mulebeesa lwali olwo nembalisa nti abange mujekola nasooka kubanenya okugondera ekiwandiiko ky'omuluzulu nga ffenna ne lwalusoma yobaolyawo omutakutalimba yanyinyiza bibiri anoonya malongane bw'aba mutuufu ku kyokusalawo omukazi gwe naaba naye kyalemeddwa kiri wa mululu nnyo naye emmere emu bannange saagimanyiira oba okifumbya okyeyo nga nekkuba erimu wamusubaza linnya ne mu butonde ebbanga yeekokonyima enseera ebika bubiisi tewaliwo era tewaliba nakati tewali mukazi asinga musajja sikibaze bakyala naye mu bwenkanya omusajja abeera musajja n'omweka n'omuziimuula oyige kino obufumbo kuyiiya si bugagga si feesi nze naalibuza ntwala lwaddugalooti n'osuubira yalabuza nti obambanyeego wabula ndiyeoyiya ono bwe muwa olukoma ate olyesaawa yeddembe wange ne munneewunya akabiddi babba abawera serabidde basajja buli alina omukati afuuga enganyi bijja kulema oweddiira wamwalye ogaze n'okulaizingi mu balusomerera woba obimanyiire enfumba gy'okyusa so si ddiiro nemukyusa eddiiro mbeegayiridde bwebwa obubaka obwammwe nange owabawera mubandegerenze mmanye ekibanjagaliza badde ngode omusenene kajubiko saagammwe temuntumye omugirano kibijjigiri
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade. Era ddala kajuliri golikola muzimba ennyo maka abangi bambira kibijjigi nyambye abayiwanga ssente balagentebwa okulambula mu zzu sente kuzeeweerenga nti mulabe ettuwa eribeera limba nemanyi omubisi bubumibwa kale wadde okunzija mu mbeera ekikulu nkimuleeta ssente nga seetonya ate byaddiikuula wattu nange nekikodowala bwe muzimba n'enzikomyawo omanye zange ziriiba bakyala bwe naabalimba n'enganyulwaki okwekolako kutwala ssente muntu anyirira asaananga kuwa bwakuganda n'otamutonera oboziza bwannagomola balina okulanga enviiri ogateko okuyonja olususu n'ensawo ye ey'amalidaadi mwateeka buli ekimubalako kuba kumanyiiza kujje bwakuganda n'otunula muli ensonga entooza ssente n'ensasula eyeyonjeza ekyo twagimanyira ogula olugoye omulamu naye nga tetwala ebbanga kwoteekamira ebyokumatu naye ebizigo bijja kutubya sente zaabyo ng'ayitiridde ate omukazi ateekwa kuba nabyo n'asobola okwakayakana ogw'omusolo ogwatugeregerwa ate mwaddukiibwa obuuzi teri asasula aweebwa lisiiti naye abasajja tuddiganayo balabye tukukuluma tuti ne beekunga bagende babakati wabibanja n'ojuliza etya adda nabyo ng'ava ku mulimu kyekiva kwasanga ebbanga buli mukazi ojja ogenderere sawo yateekwa kuba nayo n'olwesa n'ogenda okusa takkiriza ntogojaza ab'emuganda wabeera ebbanga bakituuma tuulubokisi naye olw'okuza beetikka biki zeziika babiseera nnyo era nsekerera akyakwana oweebuwa kusibuusibu zinakabeddeyo wange abakazi basaasaanya nnyo bakikalosonyeza empeeri ate ttuku asusa ne munnya essimu yeeteekwa kubaamu ku byempuliziganya ebyoteeka alondingeenge eya tayimu naye tamukuba bipiira okagaala owagolawuni bawuda byonna n'abagira muliinga n'obutundu bw'omuwerowero bo bagamba busaaba bawuda kyanoonyereza ensonga eyo bwesaabazibi emirimu kuva wano mundabire abalemereddwa kibijjigiri asaana kulaba ku nze bagira abakazi abeeyonjeza asomesa abakulu ab'ebiti byonna balonze ate batya bakiikirirenga eri bayonja
Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records